Akulira akakiiko ka Paalamenti akalondoola eby'emirimu n'ebyentambula Engineer Kafeero Ssekitoleka atenderezza omulimu ogukoleddwa okugaziya ekisaawe ky'Ennyonyi Entebbe. Bino Ssekitoleka abyogeredde ku kisaawe akakiiko kakulembera bwe kabadde kagenzeeyo okulondoola omulimu ogukoleddwa mu kuzimba ebintu eby'enjawulo ku kisaawe ky'Ennyonyi kino n'okukiddaabiriza. Kafeero agambye nti ebikoleddwa omuli okuzimba ekifo awatuukirwa emigugu, awatuukirwa abantu awamanyiddwa nga ku Arrivals ne Runway birabika bulungi ddala. N'ekisinga okusanyusa weewali abagenda ebweru we bafulumira gye tuyita departure lounge. Gwa mulembe nnyo, gwaludde okujja ku kisaawe ky'Entebbe oyinza okubula bw'onootuuka wali. Bw'onaaba wawedde nkakasa wajja kuba wa mulembe. Nkimanyi nti tulina n'okuddaabiriza awatuukirwa abo abavudde ebweru gye waliisa Arrivals. Newankubadde bino abyogedde ate oluvannyuma waliwo ebintu eby'enjawulo ebimwewuunyisizza okuba nti tebikoleddwako, nga muno mwe muli okuzimba kabuyonjo ez'enaaza zokka kasita bazimala okukozesebwa, nga kino kitabudde omubaka James Waluswaka era n'akyogerako n'omubaka Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene. Nganze MP kye tulabye wano ngaba MP si kyamaanyi nnyo, kuba bw'ojja wano nga MP n'otandika kulaba langi gye basiize nga tomanyi kiri munda. Eky'omukisa omubi nti ate tukyali wala nnyo waba ogerageranya n'ebisaawe ebirala, nti bwe tunaabanga kandi kino kirabyeko mu kulaba okwange kyetaaga okubisaamu emirundi nga 10 tusobole okutuuka ate ku bisaawe ebirala. Ekirala kwe kuba nti gavumenti yakkiriza okuwa ekitongole ky'ennyonyi kya Civil Aviation Authority ensimbi obukadde bwa $325 ate era ne beewola ssente okuva mu Exim Bank eya China okukola omulimu gwe gumu, naye nga kati guyimiridde okubanga beetaaga okuweebwa ssente ezaasigalayo obukadde 125 busobole okuggwa. Ate ye Minisita Joy Kafula Kabasi ategeezezza nti obukiiko obulondebwa okulondoola ebitongole bino bulina okulondebwa mu ngeri esinga okuba ennungi kubanga obusinga bulemesa enkola y'emirimu. Godfrey Sempija ne Kigongo Sebalamu be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.